Seka salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi barakatuh. Alhamdulillah. Kuli kayo ku stage. Mbodese. Obulamu Seka. Bulamu bwe buti bwakola. Ora tuli bako sho nyingi. Twase ngokula bango ku airstrip kololongo gwabuliza. Era tuwawa abantu ka message ne tukunonya naye kati ketukufunye. Ka message mbadde nganzi jansuleyo kamuka muna da ku social media okwo. Bantu ngambe baza kubala gumulimo gubatukolera. Nesho tunatera okujja uploading abantu bagirabeko. Inatera okubeera done anytime soon. So abantu mbebaza nnyo olw'okuba nti bandaga omukwano oguli unconditional. No matter what happens, they will always be there for me, and I'm so grateful. Mtima gwange musanyufu. Yeah. Kulikayo mu America. Navuddeyo sebo. Kiki abadde kuba government wabadde ogenze kunoonya ku networks at the same time ogenze kulabya. Waliyo Grammy nominations party. Kati nga omanyi ba nominees abo basajja banene. Kati ino gena naawe ofune ku connection obamanye bakumanye. Wa obo tuse ku level of being a nominee. They had to give for a connection here and there. So I had to go and really take this chance. Bwomu ku basajja kati abakutte omumuli gwanga Uganda wano ne okwetoola ensi yonna. Bobo weyinga music wa Uganda okusinziira ku nsi ezo tuyimiridde tutya? Tetuyimiridde bubi kuba talent wano nyingi ate ne audience nnungi lwakuba obuzibu ffe tetwekkiririzaamu and we don't know what we have. Ebyaffe tubinyooma though tubyagala nnyo kuba abantu baffe they consume our music. Ne still bayinamu kali akalooza nti ffe tuli behind. Naye nga we can only be behind if we accept to be. Ne senga tukwatira wamu ne tugamba no we don't need to be here. Ne twesitongera okwesitongera. Then it will be good. Yeah. Naddala abantu abali mu diaspora. They should but andiko ku organizing proper shows in proper venues. Nga tebetidde. And they do good mobilization. So when showing us in proper venues with a good audience, it will attract international media to talk about it. Tenabo abalala artists from different countries. Nabo bagala to use that opportunity. So collabos jja kweyongera mu bantu baffe engagements ezenjawulo. Yeah. Nga tuvudde waawo kati ni Bizonto obimanyi? Yeah. Bachalibo. Na meeting ko Sabazonto one time. Okay. One time, yeah. Ennaku zino waliwo omuze kati nti buli muntu atandise okukola lisiye ne awards ze. Bakutaddemu awards sebo. Ezokuba nti gwe gravity luba waliwo n'omulala kubasinza okukamba mu ggwanga Uganda ya 2020. Bagimpe. Nze nkaaba nnyo ne we mutandaba. I'm so emotional. Bagimpe yonze njitutte. Award. Ojikiriza? Yeah. Ngokiriza mangu. Ayo atisijikiriza. Kaaba nnyo. Nze ne bwe mba ndaba movie. Gino lange zigali mpise mwamwe crying baby. Finally wategera nti Bebe cool. He speaks the truth and truth is enjalo ng'omuntu era. Nenge bisere bisinga ayogera amazima. But apart from that, byayogera ne controversies there I don't want to know. What I want to know is he's a big brother. Nasika nnyo omugwa Bebe for such a long time. Naye ate bwe twaddamu okwogera ne tukolagana n'olaba nga he was clean at heart nga kiweddewo ekyo ngera n'advisa ku wantuufu tapretendinga agiyita so I liked him for that. Nengamba so this guy is different. Kubanga tulina abantu betukolaganyeko nabo naye nga bakulaga kirala naye nga ate owulira kirala mu corridors. Ate oluusi ne action zaabwe genolanga zikyuseemu. So for me I like him for that. Bwe naadde mu misango gy'abaluba yankubiranga amasimu nangamba what can we do nkuyambye ntya kuba I don't like this person agezezaako okula nti akukyankalanya ndi wa innocent because ye yalimu abimanyi process yonna ne ku list z'aba promoters yaliko era yabimanyi. So he was concerned nakubira baloya nakola atya so I was like because so many people they will want to see you in trouble and they will be happy. Noli bwavaayo nakulaga nti akubeereddewo nakimwagalira nnyo ne manya okay this is a good person. Yeah. Oba abantu nga omanyi bagamba nti olina connections oba oli awo mu NRM nga naye musajja wa NRM byabagatta. Nze sijja kulimba nti siri bwe NRM lwakuba nti abantu be NRM bakwano bange okisegedde ng'era n'abantu abalala ab'ebibiina ebirala bwe bali bakwano bange because nze sobola gana kolagana na muntu olw'okuba politics and biki. Me I love people
era abantu abali ku opposition bakwano bange, abantu abali mu government bakwano bange. So Bebe Cool ye bwabanga is NRM straight away, I have no problem with him and he should keep on doing that. Ngera n'omuntu yena awagira opposition gwe simugana era simuyinako buzibu, they should do what they want to do. You understand? If I love, I will work with them, I will deal with them, I don't care. Yeah. Okay. Yeah. Dr. Hamza. Dr. Hamza. Kifaananyi kyali kirungi. It shows you, it shows moving forward. It's moving, it means a lot. Omuntu yenna alina amagezi mu mutwe bw'atunula ekifaananyi ekyo, they will learn something. No matter what happens, life goes on. We have to move on, and we have to create a beautiful community, beautiful environment for our own self. Sina buzibu naawe. Past is past. It's all love. Nina abantu abanjagala ennyo. Abeera ne bakulowoozaako ne bagaka tuge tumusumbuwemu. Sometimes fun is good, and I was so grateful. Eddy Kenzo, Amal birthday. Kabaga tupasubira Eddy. Akabaga, kabaga oyo manyi naawe. Mbaga wajja gimukolera nange njja mukolera yange, don't worry. Bobi Wine simuyinako buzibu, tebakulya ssente. Just nyinamu obutakkaanya naye ng'omuntu ate ng'omuntu yenna bw'alina okufuna n'omulala. Naye simuyinako buzibu era musabira era mwagaliza mirembe myereere. Just okubanga waliwo kye tutakkiriziganya mwano na wali tekitegeeza mbu simwagala, mwagala nnyo era musabira. Bobi Wine is family, you know. Yeah, Bobi Wine is family. Mwagala nnyo, Mukama amuwe omukisa ne family, buli kimu kibatambulira bulungi, alhamdulillah. Eddy Kenzo, amawulire gabadde mangi nnyo mu ggwanga Uganda muno aga entertainment. Abantu beekoze obusolosolo, Gulunedi bamukyaye, Lwasa agudde gundi bamuleesa akantu katini nnyo. Gulire ki erisinza okukolera guno omwaka ng'otunudde mu kamera zonna? Gulire ki? Gulire. Gulire ki? Gulire ki? Gulire ki? Levickson eyagadde ne Desire. Kwekali amawulire. Bintu ebisinga sibimanyi. Naye mmanyi eggulire lya festival lyalidde ne yaman nerya Grammy alalala. I don't mind. That is his opinion. Buli muntu alina opinion ye. So bw'abanga akoze lisiti nga sirimu simusanga, buli muntu alina endowooza ye. Ekyo kitegeeza nti siri bwendi. Nze kasita ntunula ku account nga waliyo ekiriyo, I don't mind. Ata ichuli yani naawe yakuleeta buzibu. Isima. Nja kulekera awo. Twali buzibu. No problem. I will stop. Kale nga tumaliza Eddy Kenzo. Tubadde tusaba tuweyo ennyimba 5 nga siza Eddy Kenzo ezikoledde guno. I have to think about that because I'm an artist and I appreciate art. So sobola kwata mirimo gy'abantu n'enjivuruga mu ttaka nti just like that. I have to think and I compare. Oli muzungu. Kenzo ekisemba. Bija biri musatu kwa omugole. Muleta. Tulina mugole. Nja kusirika. Tweyanziza. Tweyanziza. 2022 tuli mu gimalako, biki ebisinza okunyigiriza mwaka ogwo mukadde byogamba nti ensobi nagikola nenga Eddy Kenzo musuuza as a brand sijja kuddamu. Nze ndi mwana wa muntu nkola ensobi nnyingi nakati nandimanyi gye nkoze mu kwogera. So tutambulira mu mistakes era tutambulira mu kwetonda all the time. So ensobi nkola nnyingi. Era kyova olaba ngezaako okudda eri omutonzi buli kaseera ne musaba ekisonyiwo. So sometimes you don't even know kye nkoze ensobi. Ate abantu ne bagamba naye wano wakoze mbo talina unofumitiza nga si kituufu. So ensobi nkola nnyingi. I can't even mention one.